era bw'oteeyisa bulungi ku mulimu kye twakuwa nkugoba akamterezemu katona tolina lukusa lungoba igwe office eyo gy'olimu yanconnectinga buconnectinzi bampa omulimu kitegeeza bakama bange bali sayidi eri kati obwongo bw'obunafu atereeze nange munnange fe abaconnectinga tusobolera okukola olukujjukujju ne tubagamba nti oyo omuntu gwe twaba wamubbi mumugobe tuba tukumaze tusomese ekirala ekisinga okutawaanya gwe kulowooza nti otegeera nnyo so nga ate munnange totegeera tulinanga nvuma naye ffe mikwano gyo bwe twamanya nti totegeera naye ne tukulekerayo olowooze nti otegeera nnyo amerembe saagala onvume asikuvuma kaina naye olimu osuuka woolina okukoma ffe okusiriika ne tutakugamba biki byokola ebikuweebuula ebitatuweesa kitiibwa nga mikwano gyo tukuleka bulesi kuba tumanyi bwe tunagambako ogenda kulekaana oyogere kino oyogere kiri naye tumanyi bulungi nti webaka ne William nakuwa omulimu bwenji ani yebaka ne William igwe ense ate webaka naye nga wetumaze watuyita mbuyisi twateesa tetugenda ew'omusajja lwakuba gwe buli kimu oyagala obeere nga gwosoose wali oyagala ofune omulimu otusooka n'ogendayo omusajja n'akozesa ate n'atakuwa mulimu bwe busungu bw'olina yennaku gy'obadde nayo basiru mwe munzirako eyo ne mungeyangula kubanga kyekituufu tetugeya amasimu gakubanga tukuwulira nga mumpulirewa byonna wosasula gyensula ne ofiisi eyo gy'oli mu kulekaniramu weewaŋŋamyamu beewaŋŋamya ani yakuwa omulimu tokimanyi nti wawamba mpambe lwakuba omusajja yamala okukukozesa n'atakuwa mulimu n'osalawo giwambise manyi tebakusasula nk'emitwalo 7 omwezi n'oyomba abula mirembe ngenda mpala tesaagala omanyire leka nkubulireko mirembe okusiriikirira tompita musiru mirembe leka nkubulireko bingi nnyo byenkumanyiko naye ensirika saagala omanyire tondeeta busungu olaba abantu abakuli okumpi ebiseera ebisinga mikwano gyaffe gituli okumpi be balina tugamba ku byetu temuŋambako mubireke katukugambeko temuŋamba namwe mwewummuzeeko walina okwewuza kati ekiwali okola kyaki kati mwe mwati mukola kyaki nammwe nawe ekituufu ku mutima gw'okimanyi ani ekituufu akimanyi tebutaka kunsalako bigambo bayinga wemererwa okusirikira siri musiru nange onnuma nawe va mu dinaayo tonsiriwalirako tomanyiira ate bayinawe mirembe kugambye kwata bulungi kubanja kugoba ku mulimu gy'oli mirembe ntunyumyamu nawe nakugambeko nti nyumyamu nawe tonkwatirira tomanyiira tukireme nekisirikiriza ebinnyo abula leka nkubireko mirembe nkwadde dati nkwadde nakumbale nga nkugobye ngenda kugoba nemutandika okunsalako ebigambo ebintu bya sitandi ensi wabula sisobola mirembe mba mwakola ebintu byammwe musigale nga mwakoze ebintu byammwe temuneesibaako ekisembayo William alina abakazi bangi oli mwana muwala omulungi nze nkwegomba tosobola kubeera n'omusajja kikange ekyo nze mbeera wano mulaba buli lunaku bayingiza olaba nesikola sitiika naawe nokkiriza sikola sitiika Hi darling. How are you? Koma wopoja samirako nnyo darling oyani darling oyali wawan Kairo bwina buzibu ki obuliwa of course mukwano gwange nkomye wakubuuzeeko neeyongereyo mukwano genda weetunde bibyo nze mbeetunda sirimu kaakati leka nkubuulireko njagala okuva n'olwaliro kitegere siri darling wo siri best friend wo siri kyendi okiwulira best friend wasula mukalinaawo kaakati bw'omulabanga mukwano omudaalingise omubestingise okole buli kyoyagala nze toddamu kunjasamira ekisookera ddala nakuwa last warning okusula ewange okiwulira naye kaakati mpuliranga ebintu byombikooye buli lukya so kaakati bw'asula mu nnyumba gwe basuza obusuza onzirako n'okolako olugambo lwaki togenda n'obeera ddala n'emirembe mukalina bwe mugende bw'emirembe bw'ontogerako nga bwe nayagala William nyabo bwotyo bw'osazeewo okunsasula oluvannyuma lw'ebintu byonna byekkoledde neeba naye mikwano nga muli bizibu Jocelyn nakujja ku streeti nakujja ku mabirizi ng'esekkubye wati mirembe si ye yakujjayo nenkuleeta nenkuwogomako wano ewange okitegeera naye kaakati osazeewo onzireko omanyire otandika okunjogerako nga bwe nakola ebintu bya sitaani nze kaira namutebi kola ebintu bya sitaani
me tell you something, darling. Osipo yibanga once jack my relative once jack street. Take me back. I am about to take you back, like I say. Well, do it now. Wabolo wasn't changu. Who was a man nagamba ibakana William sisi tofu. Era tewa kankona William ngakwa mu. Wandaba. Siko William kongo kukuta ku masimu. William nzizi jabo. Nzizi special. Wewe na. Obujulizi buliwa. Mukwano numa. William kutunulira olabika ng'omuntu eyeka kasaba look at you. You are nothing. Trash. Omusajja akozesa atya nakulimba okufuna buli munabona otakufuna. Ate nga munnange kankubulire. Ebyo ntisatiisa musimanje nja kukuba wano. Nkusuuza busuuza. Sikososa okusuuza abantu wano mu kibuga. Ekyokubiri, wakenyini wangamba mbu watukamene ennyumba n'otandika okukola tujja sharinga bills. It is what I am doing. Nsasula amazzi n'osasula amasannyalaze. I have had enough. You know, listen and listen to me so well. Bwemba nakuleta nekugamba kino tugenda gabana bills. Nali nkuyigiriza omwana omuwala nti watuuka e Kampala abeera responsible. Reason being tolina genda Kampala bakulise bakusuze bakunywese. Kino si kyalo nti emmere tulima nnime. Buli kwanto kigula. Agenda twalo temuyina. You do not understand that one particular thing. Reason being mulowooza nti omuntu waba kulese nakugamba munaye weewogomeko wane nayagala kukulya okuva ku sabbuuni paka ku kyoyambala munda. It doesn't work like that. Kino Kampala. Batita Kampala. Kakati bw'oba samira mbusimeyo wandeta n'onyigiza bills nyonyo nali nkuyamba kufuna magezi kati nagafuna era nneebeera ati atugenda otandika okufuna ky'obeera oli waddembe gwe okumvira ko buli kimu nti nayiba n'emigono nga bibi kakati mama nze ennyumba gye nagenda nenepakisa ngifulume anti ogima nejinga obwomu genda lwakyogenda n'ofuna eyono takogima nejinga genda labalabonde kumenya gasiya tajasamirako genda omanejinga eyiyo baliza bwereka nkubuleko nera ndi tomanyi bwafaanana kubanga ne sente oziwanza kakati nkubuulira ojja genda gatunula ng'akatunula ojja genda byonna byakwebuzabuza byolimu nze kituufu ekikuluma nkimanyi nti William but if I'm to tell you William goyombera tali worth it tali worth maanyi gonna gooteekamu William alina abakazi bangi darling alina ne mukwano gwange mba yali lubuto kati bw'oba owulira ng'oyagala oluzinga emikono gyo n'okuba William you need to grow up n'ekirala I'm here to stay. Maya yani ali olubuto kwegunye wayitawo wane nagira ebisika nti ebyebivuunyavuunya sirika ebinnyo yitawo wane nobulire Maya ali lubuto olubuto lwani olwa William yiye okuva neddi sikulindeko sikola William sibitegeera Siko lali zinomeka siko nzani ndaba ntude nyimiridde sika wetutuuse siko badeki ogudde ddalo nzani nkuwa amazzi kiki ekikutuuseko yogera nange obadde ki zinomeka jangu okutwale waka eno obuuze osula eno mayi nange tuli kuki maama kyekiriwa omukulu nsasa okulaba Mr. William Soko jangu mukama linda mukulu William Soko jangu twogeremu ng'abasajja kulika Joseph nawe akatuuyo wali wangwiriddeko wadde eddalu oba abadde ki tulina ekiwala ekikola wano naye ebikituuseeko mukama yamanyi kyembuuza njagala nange ompe ku magezi ndi musajja nga gwe Mr. William ekintu kino okikola otya okuba nti buli kitonde kikazi gwe kabaka gwe nannyini kikwetanira abanene emyoyo emyerere abalema abayingira ofisi be bayingira fakitolo okikola otya twogerenga abasajja mulako ebintu mbitegeera bubi
golaba nze naye abasajja bonna bwe bali abasajja bonna bali bwe bati lwaki nze siringa gwe lwakubanti nze gwe mulaba nemukuliriza naye kisooka nze sinayo wadde mwana n'omu abasajja balina abaana ebweru abantu batandise n'okufuna kamunguluze obubuusa mmeka abaza 3 nze mbaleeta mu factory naye manyi amanyumba ameka abasajja ge bapangisiza abakazi ebweru ate nga bafumbo ne bakikolanga gwe afuluma ku makya olukufuluma okugenda ku mulimu n'asookerako ewa namba endala awo tuveewo mukunyuka alina gy'asookera awo tuveewo ekyo bw'oba okizzemu katole bwe tuti njagala ombuulire okozesa ki okukola ki kubanga olunaku bw'obanga osobola okukanga abawera 3 ogwatako kiba kitya ekyo bakiyita musajja kusajja laata olwoba osajja laata